Mr. President, ono yomu kubasawo omusanze tali mu ndowooza mwena mwategedde bafuutu soja be baani nabategeeze babekakawo mu butawutalo bw'abayimbi obubaddewo nti fuutu soja tasobola kuyingira mu kiggunda simama mu nkuuka ya mwaka mbw agenze kukuba muyimbi bucupa tekisoboka. Entegera yabwe ya waggulu nnyo, baagala kuleeta nkyukakyuka mu Uganda, balwanirira ddembe ng'ate bagamba badda kwebe musima bakuba omuyimbi obucupa. Nabategeeza mwalabe ekyabaddewo omugenzi Honorable Segirinya, bafuutu soja baatuusewo ssaawa 7 ng'enkya lwe baziika ne bakolakola emirimu. Ku ssaawa 8 bode ya Segirinya n'etuuka ne bagiyingiza mu nnyumba ne babeerawo awe waka. Ziba ziwera ssaawa emu Mpuuga n'atuuka. Nabagamba mu nkambi ya Mpuuga ninayo omuntu wange yangambye yatuuziza olukiiko n'agamba nti oba kitya
Sseggirinya balina musabira wa ku kisaawe kubanga constituency ya Mpuuga yennyini eyo ng'ayagala kulaga maanyi ayisa sipiika abeerewo ku mukolo okitegeera kaakati bafuuti soja nga weebali Mpuuga waatuuka Sauda Madada n'ajjayo essimu n'agikubira president n'amugamba nti Your Excellency Mpuuga atuuse president yeebuuza laga ate Mpuuga azze kusula ku mufu nti ye n'amugamba fuba nnyo okakase otegere Mpuuga ki ekimuleese n'amugamba kale baaba ate wayiseewo mmeka kati Mpuuga tebannamanya bafuutuza tebannamanya nti Mpuuga ali ku tageti yakujja wano bode ya mugenzi gitwala ku kisaawe Mpuuga asooka akola buli kimu kyonna kigaana asooka akwata bana abaana b'omugenzi abagamba mugende ku kisaawe bajjawo omwomu Sauda Madada amanya nti enteekateeka yakujja omugenzi kumutwala ku kisaawe ajjayo essimu agyolekeza president amugamba ow'ekitiibwa president enteekateeka Mpuuga ekyamuleese okusula wano ayagala kusala mwenda ogw'ekiro ajjewo bode y'omugenzi agitwale ku kisaawe president amugamba weesirikire akubira omuduumizi w'abafuuti soja amugamba nti mukole kyonna ekisoboka tebageza ne bajja Sseggirinya mu nnyumba naga nti jambo bagijjako Mpuuga aba akyali awo ng'abantu balonda bali ab'eŋŋanda bonna abasinga babasomye mpola nga babatwala mu kamugunyu aba akyali awo bafuuti soja ne basalako ennyumba yonna saa 9 ogw'ekiro nga newekaba kamunyeera tekasala kufuluma awo nga newekaba bakoze layini ku nnyumba nga newekaba kamunyeera maama abuuza kiki nti tukuuma mugenzi Mpuuga ne gamwesiba akyatudde mu kidaala alina gusajja gwe guno ogulubega mukaaku kumugamba katukoze tutya agenda olaba nga abasajja bakoze bati nga neweka bakawuka Mpuuga ayiyo kyokkola ajjayo essimu akubira musajja we nti ki ekigenda mu maaso musajja amugamba nti nze sina kye naategedde wabula president akyali waka okitegeera kati president akyusa pulogulaamu agamba nadde watuuka eyo saa 7 ngenda kutuuka kunya president akyusa pulogulaamu agisimbula saawa zagenza owera emu ng'agisimbudde okuva e Kampala kati ate Mpuuga yaddaga nti ajja kujja ku musango nga tumaze okukola ki Mpuuga ajjayo essimu akubira poliisi agiragira okujja bode y'omugenzi agitwale ku kisaawe abapoliisi batuuka wali nga abafuuti soja bakoze bati ne bamugamba ow'ekitiibwa tetusobola kujja wano mugenzi mutwala ku kisaawe n'agamba nva wano nga tugenda naye n'agamba Luwega Bukaaku yamugambye nti mukama wange nga sikutidde nkusaba osituke mpolampola ogende ku kisaawe wano oveewo n'agamba nva wano nga ne maama omugenzi mukoze eki kati sukumbe Sauda Madada ategedde nti ab'eŋŋanda bonna Mpuuga asomba omwomu nga abatwala ku kisaawe Sauda Madada yagamba maama nti kati beera wano ku mugenzi tumukuumire wano Mpuuga n'agamba sivaano nga maama tetumwambusizza kale bamuziike nga maama we taliiwo Mukaaku kyo kibeera wano ekimugamba nti ow'ekitiibwa nkusaba tusituke mpolampola kubanga president watuukira wano ekyo ekigambo ekyo gamba nti waliwo essuubi y'okumutwala kigakwa watuukira wano musajja mukulu n'asituka mpapula n'agenda kuti zadde ziwera ssaawa 9:10 president n'atuuka tewali yazzeemu kufulumya kigambo kyonna adde neki ajja ne bafuuti soja 200 ajja ne bafuuti soja 100 wabaddewo olwedde bafuuti soja aga 15 Mr. Update, rest in peace. Fight hard Sseggirinya. Omubaka ba parliamenti mwenna buli constituency gy'okiikirira. Okufa kwa Sseggirinya okufunyeemu ki? Sseggirinya ye mubaka yekka mu ggwanga Uganda eyali akozeeko ku bintu ebirabwako
nga yakayingira parliament ate nga teyeerazeeko ng'omubaka. Sseggirinya bwe yafuna ssente ez'emmotoka yasooka kulowooza ku bantu b'e Kawempe abasula mu mwala ne balwala. N'agamba Wakiri kanteekewo eddwaliro muntu w'anaafunira Panado. Sseggirinya n'aleeta seefu banka eza box. Wakiri abantu baseevinge bejje mu bwavu bye bimu ku bisiza Sseggirinya. Era nga ne mubabaka banne aba Nuupu muteekwa okuba nga mulimu kubamu ababadde baliira Sseggirinya munda era nga mwe muli tetugenda kukirumamu. Sseggirinya ebintu by'abadde akola nammwe bibadde bibaluma kuba abadde abalabisa. Kati yessaawa akalulu tukagendamu Badiya tugenda kuba ku internet kuno paka kuwulira bubi. Kasibwe Bashiri Mbazira simanya Mbazira Bashiri gwe totawana na kudda ku ballot paper. Togeza nako yadde akatini bwe kati okulowooza nti osobola n'okuddamu ne weesi kubanga tugenda kuba kubira ku internet kuno paka kuwulira bubi. Ekisooka kya byonna Uganda kati abantu baafa ku malediyo ne bamama bafa bali mu kyalo bakitaffe tubagulira data ne tubagamba mugende ku internet mutambuzo gwe tugenda kuba buli muntu wano ku internet paka kuwulira bubi. Bw'oba omanyi toyina kyokoledde constituency yo please tokomawo ku ballot paper. Mudde mu masuuti gammwe mweyagale bino bye mubeera ku mativi ne mwasaamira ne mwogera TV ekulabe nti okola nnyo. Twagala ground nga Sseggirinya bw'abadde akola. Twagala ku ground. Kiki kyokoledde abalonzi? Muli mu masuuti, muli mu kweyagala na famire zammwe. Bwe mugenda mu campaign ne mutandika okusiriwaza abantu. Tugenda bayamba. Tugenda kukola kino. Bwe mumala mwenga muzza famire zammwe muzitwala bweru. Abaana bammwe basomera amasomero g'ebweru. Naye nga ne mu constituency temulimu yadde health center etandikibwako teriimu. Oli mubaka ovuga emmotoka ya bukadde 2 kale gulako eya5. Wakiri esigato oziteeke mu balonzi. Tugenda kuba paka kuwulira bubi. Oba oli wa Nuupu, oba oli wefudi ate naddala mu ababaka ba Nuupu temuyina kye mukoze. Temulina. Ababaka ba Nuupu temuyina kye mukoze. Tekiriyo temuyina kye mukoze. Tugenda kuba ku internet paka kuwulira bubi. Badiya tujja kugula data. Lulito ze twagulanga nga tuziweereza kukola kutiikinga mu bubokisi. Mumanyi peni ze twagula. Mumanyi amabafu ge twagula mmwe. Mumanyi amabafu ge twagula mmwe ku bululu bwammwe. Tugenda kuba paka kuwulira bubi. Ku luno ssente ze twateeka mu kalulu akaggwa okugulira abantu amabaafu, okuweereza abantu peni, okuweereza abantu entambula, ku luno tugenda ziteeka mu bizindaalo. Teri kulonda mubaka gundi. Teri kulo abaana gye bali balumira mwoyo abajja okutambuza ebizindaalo ku kyalo. Mmwe ababaka ba parliament bw'oba omanyi tolina kyokoze, please do not come back on ballot paper. Stay where you are. Zoliddeko zimala, enough is enough. Tukoye katemba w'ebyobufuzi. Abantu ne bafiira obwereere. Sseggirinya babaka banne. Mmwe muliddemu Sseggirinya olukwe, not only government. Mmwe bennyini ababaka mmwe muliddemu Sseggirinya olukwe kubanga mwalaba Sseggirinya abaswazizza. Sseggirinya teyeyagaliddeko mu bubaka bwa parliament. Sseggirinya taliddemu bantu ba Kawempe lukwe. Kye yabasuubiza kyennyini kye yakola. Sseggirinya teyaggyako ssente mu gavumenti. Sseggirinya ssente ze babadde bamusasula mu parliament, ssente ze bamuwa okugula emmotoka, yagamba kanziddiza abalonzi bange. Gwe ssente ze bakuwa okugula emmotoka wazikoleramu ki ku balonzi bo oba famire yo kweyagala? Mugeza ne mudda ku ballot paper. Tugenda kuba paka kuwulira bubi ate mukimanyi nti internet yesinga kati amaanyi mu Uganda. Yagala kigaane kikkirize paka kuwulira bubi. Oba oli mubaka wa Nuupu ng'omanyi tolina kyokoze, please don't come back. Temugeza ne mudda ne mutusiriwasa. Twayirawo wana ababaka omubiri. Twayirawo wana ababaka omubiri ne tukola buli kimu ne tukola buli kimu. Muyambye ki abantu baffe? Oba muli masuuti mweyagala? Bwe mudda ku mativi n'olaga nti okola nnyo.
oyo ayogera nnyo ayina spoken ennungi tolwanirira spoken yo twagala ground mu constituency yo kiki kyotaddeyo waliyo the health center 1 oba 2 etandikibwako gyeri bw'oba ofuna ssente obukadde 35 buli mwezi ng'ofuna allowance ofuna ssente ez'amafuta ofuna allowance yo ng'omubaka lwaki tokwatako ku ezo ssente n'obaako byokola mu constituency nga Segirinya mwe kubanga yabalabisa mwe mumusse Segirinya yabalabisa naye Katonda kabatanda ababaka ba parliamenti mmwe kwe Kazibwe Bashiri togeza n'okigeza nako mbodda ku ballot paper please ate gwe Kazibwe Bashiri gwe mubaka gwe nasinza okulaba asembayo obubi gwe n'obuli ne bakumala okulonda n'obulira ddala complete n'osigala kimu nti nze nali njagala ssente mulimu ababaka abamu mutula ssente bwe mwali mwagala ssente tolina kyokoledde balonzi beera mu masuuti go genda ku mbaga odigide wa speech ez'amaanyi don't come back on ballot paper do not come back this time around tetuliko nti ono wanupu tugenda kuleeta abaana ba ghetto youth abasobola okulwanirira embeera ku ground betujja okukubira campaign tugenda gula data man biri bye mwatusiriwasa oli mugule amabafu mugule peni simanya muleta sente ze twasondanga mu zi groups myself nali mu team ambassador Firebase na Tate inze nali awandika mu group eyo I was only admin that group but do you know that I was using data okimanyi nti nali ngula data do you know the effort I put in that campaign please you guys do not come back do not even bother to come back tugenda kuba paka kuwulira bubi tugenda kuba ne bwoba oli wanupu my dear friend ngomanyi tolina kyokoze temukomawo Segirinya rest in peace Segirinya ye mubaka wa parliament ize gwe nasooka okulaba nga ze wano mu UAE n'ateeraga Segirinya n'atambula nga kyanoonya kulaba ku muna Uganda abona mumujjano ku Dubai kudigira na famire zammwe nga n'abaana mubasanga wali ku gundi ku deportation ne mutagendayo na kubala naye nga bajja kulwanirira bulamu constituency zaabwe ze batunda mubaka kyo wa parliament eyali tuwano abaana bafiira ku kyeyo abaana balienda ku kyeyo bajja kubonaabona n'atuuka eno n'abonaabona ng'oli mubaka wa parliament ne tukulaajanira n'okulaajanira nti mananga omubaka w'ekindi omwana wa constituency owunene yajja kukola naye afa sente ze mufuna muziteekawo mugeza ne mudda ku ballot paper ku luno wakiri tunaakawo wa NRM nga tulaba asobola okukola ku luno tetuliiko kibiina kino nyongera okukibajjukiza mu kibiina mulimu omuntu ogwo gwe tugenda okusapootinga paka kuwulira bubi Kyagulanyi abasigadde oba oli mbaka wa parliament oli kansala my dear friend tujja kuleeta owa NRM naye ng'asobola okukola mwe temugenda kutumanyira mwe mwasese Segirinya mwamusse mwe babaka banne mwe mwalidde mu Segirinya olukwere bamuwa n'obutwa n'atuuka okufa imwe
Mr. President, ono yomu ku basawo bamusanze talimba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.